Enkoko njeru mu Kyaggwe abatuuze ku kyalo Wabiduuku bakedde ku Nkoko Njeru Town Council okuloopa eyaziikudde abafu mu limbo n'ekigendererwa okubaziika ekirindi. Biddiridde omukulu w'essomero okuggyawo limbo eno n'ekigendererwa okugaziya ebibiina by'essomero era baagala ebisigala bibaweebwe. Batuddize abafu baffe ate batukkirize okubaziika ku bibanja byaffe by'abajjajja baffe. Kye tusaba Omulanga mutuyambe, tuli bubi. Nabo mama wange ne muganda we naye kituyisaawo kubanga batukoze bubi nnyo okulaba nga baziikula abantu bakulu ate nebabatwala. Ekyo kye tusaba bakomyewo era babatuwe tubaziikuuko. Baaziikibwawo emyaka nga 13 egiyise nga bakolera ku ttaka ery'Ekereziya era yabawa ebibanja wabula abazze baddawo baabagaana okukolera ku ttaka lino. Ninawo abafu bana, ninawo taata ne bannyinaze basatu. Sirinaawe jjajja, bannyinaze basatu ne taata wange anzaala. Naye tuyisibwa bubi okulaba obulabi nga baasimye ekinnya ng'ekigenda okuziika amabidde. Ne baddira abafu baffe ne babasiba mu buveera ne bakanyuga muli. Ekyo kyatuyisizza bubi nga ffe abaninako abazadde baffe. Poliisi ebisigala ebyaziikuddwa yabitutte ku ddwaliro e Kawolo nga yo babaagaza ssente okukebera endagabutonde okumanya ani ani ze bagamba nti si bakuziwaayo Ekereziya eyabatadde mu ttaga lyono yeba ebimala. Nze jjajja wange bwe yafuna ekibanja ekyo yabakola ku kyaki ne bazimba Kereziya mulimu ogwalinga ku kyaki nga bagukola. Kati Faaza n'agamba yaliwo nti wakoze bulungi kankuwa ekibanja naye ng'era jjajja yawaayo ki ne ssente. Jjajja bwe yafa sinnazaalibwa, jjajja ne bamuziika ku kibanja okwo kwennyini ekikye kye baamuwa. Era jjajja n'aziikibwako n'omwana omu n'omuzzukulu. Batugamba ffe abagenda bateeka ku DNA. Ffe tetulina ssente bakwate DNA batukole ki batuwe emirambo gyaffe bagikomyewo ffe tubaveeko ate nga tugenda baziika we tuli. Oba simudde wabaddewo ssenga wange era y'omu eyagenze naye kati mbwasigaddeyo taata wange kati baŋŋamba nti bampa omwezi gumu mugyeyo naye abaakoze mu kusigula abafu wannayogeddeko nabo bansabye akakadde k'ensimbi kamu kesinaba kufuna be bakozesezza naye kati mu mwezi ogwo nange neebuuza ngenda kuba mmaze okufuna akakadde k'ensimbi ako ke baagala. Margaret Adikinyi omumyuka wa Meeya Nkoko Njeru Town Council nga naye alinako abooluganda lwe abaziikuddwa agamba Ekereziya erina okubawa obwenkanya. Twabadde ne chairperson we Wabiduuku Mwami Bijigo, twabadde ne vice chairperson we Mwami Nabaka. Netugenda ne tusisinkana headmistress nasoose kusinkana Father Maviiri bwana mukulu w'ekigo ne mubuuza ebibuuzo byange byabadde bitono nnyo ne mugamba Father issue eno yatuuseewo ssentebe yategeezeddwako. Father n'aŋŋamba nti nedda ate mwafunye ku court order nti nedda. Nenvaawo ne tukkirira ku site gye bajje abafu abo ne tutuukawo twabadde tukyali ku site. Ssentebe n'agamba nti ekyamagezi katweggyemu abantu basatu gwe vice nange ne vice wange tugende tulabe headmistress. Tugenda mu ofiisi kyala yatwaniriza bulungi twamusanze ne deputy we ne tuwogerezeganya naye n'atulaga nti ye si avunaanyizibwa ku nsonga ku ssomero ye mukozi. Ku ssomero erya St. Peters SS Nkoko Njeru mu Buyikwe District we wabadde limbo eyasenguddwa bukubirire. Ku lukomo lw'essimu twogedde n'Ensaadu Joseph Ssaabakristu w'ekigo kino n'ategeeza nti bazze baba mu nteeseganya n'abalina abaabwe mu limbo eno era buli kyakoleddwa bakikiriziganyako. Ekyo ne bakikaanyaako naye kati saategedde bulungi mbiranya ate yavudde ate ey'okugenda ku poliisi. Okuba abamu baali babagyewo era entaana ezimu zibadde nga njereere naye okuba nti abantu baali bangi ekyokusanga abantu baali bakanyiza nti abantu abalala basangiddwa bajja kubagira babateeke mu ntaana ey'awamu omusodeka yasemeyo esaala. Ndowooza yali misunderstanding wakati w'abanaanyini bantu ne parish kubanga parish yo yekimanya nti baali baziikawo.
Police eyise mu mwogezi waayo Helen Butoto mu kitundu ekyasezibwa n'akakasa okukwatibwa kwa Namanya Mire Kabanda akulire essomero erya St. Peter's SS eyalagidde okuziikula abafu. Waliwo emirambo egyaziikuddwa, mirambo giringa asatu. Era nga poliisi twafunye amawulire nti waliwo activity erigenda mu maaso n'okutereeza compound ery'essomero lino. Omawulire twasitukiddemu okukana nga headmaster asobola akulira essomero erya St. Peter's Secondary School Nkokonjeru akwatiddwa. Bya Erikiga, Salot TV, Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.